Mwana wange Chosen Becky, leero lwa Sunday holiday yange kanjikuwe. Chosen Becky we twali tutandika ekisumuluzo kye wakwasibwa zaali mpisa nga kye kirina okusimbula emmotoka gye bayita ekitone kyo, temwalimu kukyamuukirira. Naye Chosen Becky emmunyeenye yeeyongeredde ddala okubulamu ggwe. Chosen Becky ofuuse muntu wa bulijjo ate ne levo y'omuntu wa bulijjo ogenda giyitako obeere ng'omulalu. Chosen Becky obwa sitoobu n'abuddemu ggwe. Leka eddoboozi eryo eddungi ekitone ekyo ekigazi kukitemerako ttaka lwa kukyamuukirirako, lwa feelingizizo, lwa emotionizizo. Chosen Becky n'abaana bennyini otandise obbatemerako ettaka. Abaana bo gye basomera baali badde kyakwesiima obalaba abaana ba Chosen Becky. Abaana bo baali badde ku zi billboard nga bakuba bulanga obulimu ebyokulya by'abato bannaabwe. Naye Chosen Becky abaana bo ne bw'obalaga ensi obaleetera mu ngeri eri yennyini ekunaabuula ggwe. Labira ku baana b'abayimbi banno, olabire ne ku baana bo. Omanye omuyimbi ekitone tekikoma ku ggwe, kitambula ne kigendako ku baana bo, nti buli lw'obeera star n'abaana bo automatically babeera ba star. Chosen abaana bo bw'oba obalaga ensi obalaga otya? Professor Ju n'ebirala ebiringa ebyo. Chosen Becky obwa sita obusse, obwa sita obunaabudde, emmunyeenye ogitemeddeko ettaka. Ekyokulabirako ekisooka Chosen ku ngeri gy'oyimbamu ng'ennyonza, ku kitone ky'olina, ku hiti z'okoze ku mukolo gwo n'alisuubiddeko abantu mu biti eby'enjawulo, okuva mu zi gavumenti ez'enjawulo, cultural governments, religious governments, gavumenti eya wakati, gavumenti eya opposition n'abalala. N'alisuubiddeko abayimbi, abagagga n'abantu abagundiivu kubanga bagwanidde okubeera ku mukolo gwa Chosen Becky. Naye omanyi lwaki tebajja? Tebayagala obaddugaze. Basita bakwesamba, omukolo gwo bagwesamba, ab'obuvunaanyizibwa bwagwesamba, ab'ebitiibwa bagwesamba kubanga weewaawo oyina ekitone naye erinnya waliddugaza. Tebaagala obaddugaze. Chosen Becky ku mukolo gwo eyabaddeko ng'asingako amaanyi yabadde Phoebe mukyala Nzoola. Ate naawe Phoebe nkulaba naye nkulabula. Bano kye baagala okuggyako kyekyo ky'obasinga kitiibwa, tebabikusiko bikuteekamu kubanga ekyo kye kibadde kikufuula ate ow'enjawulo mu bo, tebakuggyako ky'obasinga. Zizeyo ku Chosen Becky. Chosen Becky omukolo gwe yabaddeko ng'ow'amaanyi. Wallahi ya Mungu yabadde Phoebe. Tunuulira ogwa Kalo Nantongo takutuuka mu kwota musicale. Nantongo nabagambako gye buvuddeko ye muyimbi ayimba obulungi naye atalina nnyo kifaananyi nti osobola omuyitako awo. Simanyi lwaki kyajja kityo. Sijja kugamba nti waliwo obunafu mu management, sijja kugamba nti waliwo obunafuwa, naye ye muyimbi asobola okuyitako n'otamutegeera nti muyimbi w'amaanyi, naye simanyi lwaki ekifaananyi kye kyagaana okutambula naye. Kakati Chosen Becky bwengeraageranya musical hit pan hit, Chosen Becky oyimbi Kalo Nantongo takutuuka yadde ne mukwota. Ne walisoose ne weebuuza lwaki okukyala kwa Nantongo kwabadde n'ensonga era kwasitudde ab'ensonga okusinga okwanjula kwo. It's like lwaki birthday y'omwana yasinze olumbe lwa gundi oba embaga ya gundi. Lwaki okukyala kwono kwabaddeko ab'ensonga era kwabadde kwa nsonga okusinga okwanjula kwo. Chosen Becky kubanga oli muweewuufu. Olaba ekyo ekitone ky'olina tekimala, waliwo ebirina okuwerekera ensonga. Lwaki bwe wali otandika twakuwerekereza mpisa? Kakati bw'obeera n'ekitone olina okubaamu ow'enkiso
ow'enjawulo, kawabe mu ndabika, kawabe mu njogera, kawabe mu mpuliziganya. Chuzeni Becky, ekyenjawulo ky'olina ku nsi kuyimba, toyinayo kyanjawulo kirina kuwerekera kuyimbako. Ate byokola ebiwerekera okuyimbako bisika kitone kyo. Yensonga lwaki ne bwe wayimba ennyo walemeddwa okuleeta ab'ensonga ku mukolo gwo, ate ye Kalu Nantongo n'abaleeta. Owewuka, obwasita wabunaabuula. Chuzeni Becky, it is too much. Rehab tebatwalayo bakozesa biragalalagala nga bwe mulowooza, naye omwana ono yeetaaga rehab ya counseling. Simanyi kikyayitamu oba eddogo mujja wa nnyina yaliisamu ekyo nze naawe, naye nga ndaba talyokka alina ekitali kiki, alina ekitali kituufu. Era n'enziruka okusaba mukulu wange Misa Kisemakula waaludde naggamba nja kukutawaanya nnyo kubanga bwe tulina omwana ono mumulaba awaba, mumuyambe. Omwana ono mumulaba awaba, mumuyambe. Kyova olaba n'emikolo gye mwagyebalamye mwenna, agenda baddugaza ne mumuyambe. Simanyi kikyayitamu, simanyi kikimutawaanya kubanga nze omukwano gumpa ssanyu ate ye ndaba gumusudde eddalo. Mumuyambe, mumuyambe, otherwise oyo mwana agenda ggwe eddalo. Chuzeni Becky talina kalango ka buvunaanyizibwa n'ennyimba zaakoze. Imagine talina kalango ka buvunaanyizibwa ku nnyimba zonna zaakoze ne ku linnya lyalina n'eddoboozi lyalina. Teri kampani eyagala kwesembereza brand yayo muyimbi gwe bayita Chuzeni Becky. Teriyo, teri kampani eyagala kwesembereza brand yayo muyimbi gwe bayita Chuzeni Becky. Lwansonga Chuzeni ebiwerekera ekitone. Kati kankubuulire ebiwerekera ekitone bya mugaso okusinga ekitone. That's why ekitone kyo kyalemeddwa okuyita ab'ensonga ku mukolo gwo olw'ebikiwerekera. Chuzeni tereera, Chuzeni dda mu layini. Sigenda kugamba nti bannaye bw'ogwa mu mukwano otama gwe tolyokke. Simanyi kikikugoba, simanyi kikikutawaanya, era simanyi ani gw'oyagala kukakasa. Naye gy'ogezaako okulongoosa ate oyongera kuddugazaayo buke. Buddugaza. Chuzeni Becky komyawo emmunyeenye muggwe mmanyi osobola. Olaba neya Maddox yadda, olaba neya Maddox yadda. Abantu balina ebizibu. Gwe bulowooza nti gwasoose okufuna ebizibu. Abantu balina ebizibu ate nga bya nsonga, si busonga bwammwe obwo obw'ekisiru. It's not too late. Komyawo obwasita mu ggwe. Chuzeni Becky owewuka, Chuzeni Becky owewuka. Guno mbina bigambo mbyogeza mukwano gwe nkulinako. Zemanyi kinnuma okulaba omuntu ng'awaba ne mmutunuulira butunuulizi nti ng'omusajja Omuganda embwa tayinza kufiira onoga sinze yagisse nenga egenda wuunyirira ggwe. Chuzeni Becky nkutunuulidde ebbanga kuva lwe watooleka omwami era nkuyozaayoza. Webale kufuna mwami akwagala nga bw'ogamba era mwebale kumaliriza mikolo. Naye nze omukwano gumpa mirembe tegunfuula zonto. Gwe omukwano gukumazeeko bumazi mirembe oba enjogera egamba nti emirembe gimmazeeko emirembe. Kali ne Chuzeni Becky kirabika omukwano oba emirembe gyajje mu mukwano ate gitandise mumalako miki mirembe. Chuzeni Becky dda mu layini. Chuzeni Becky tereera. Oba olina ebikusumbuwa si gwe asoose, naye kirungi gwe olina kapito gwe wazaalibwa naye kitone. Fe abayimbi obusungu tubumalira mu ndongo. Fe abayimbi obusungu tubumalira mu ndongo. Bw'oba olina obusungu buyimbe. Chris Evans oyo mwana bw'abanga n'obusungu buwandiike tubukolemu luyimba. Tinekyo ky'otukoze kikyamu ate tukitunde. Tukitunde buki? Butunzi. Naye jjoko mu kyogerako abaana Professor Ju olina challenge z'otuulamu. Olaba obuzibu obuliwo. Engoye zitungibwa okusinziira ku mibiri gy'abambazi. Olwo lw'oguze ne lutakunyumira si lulwo. Eyalukola teyalukolera ggwe.
ne sound zizine za TikTok zibaako be zitagetinze si buli emu nti ebeera yiyo buli challenge eyoleko obusiru ogituulamu onsaasira okukozesa ekigambo ekyo muwala buli challenge etegeeza obusiru ogituulamu azironga ze naleeta views nesooka weebuuze creator waayo yagikolera ng'atagetinze gwe star Chuzeni Becky oyina w'osobola okuteeka comment y'omuntu naya Chuzeni Becky ankomentinseeko kya no longest oli muntu wa bulijjo Chuzeni Becky sound z'otulamu si zaaba star ensonga lwaki bayirina tebazituulamu so ng'ate nze nali ndowooza nti kati tuvuze waliwo Juliana ne Irene mu bakyala Rema najja n'ababugiriza nga naawe zo babugirize nga ne Shiba gyali eri mu bo mwali abakyala basatu ewaali Ntale wali omaze okugendawo Ntale bw'atandika bizinensi ze n'aseerera mu musical okuva lwe yava mu swanguzi kale nga sinti w'amaanyi nnyo nga luli wali wajjoga era kasita afuna ssente ebyo bibye si byange nze ngamba ono gwe tulaba mu bantu kakati wali ofunye gaapu nga Ntale akuviiridde ng'ogenda kuyimirira ne Rema ne Shiba kalungi nga gwe waakusatu ali awo era ffe twayinanga enkola gye twayitanga okuggala ekivvulu singa amampangisizza omuyimbi nga King Saha ne mukubira essimu ne mugamba oliwa abantu eno bantadde ku bunkenge naye wallahi ng'afunyeemu obuzibu ani awo gwe nnyinza okukubira amugyamu ajja ggala ekivvulu kyo kyekibayita okuggala ki ekivvulu ewantu wonna Rema we yaliremereddwa okugenda nga wali otuuse ku level emuggala kitegeeza oba ogezze olaba otuuka okuggala Rema ne wantu Shiba wayaliremereddwa okugenda ayimbe ku ssaawa esembayo ng'osobola okukubira Chuzeni Becky ajja ggala ekivvulu audience esigale nga tekyankalanye ng'ogiwadde ekifaananira ddala kiri kyennyini oba ekijja ku minzaani ya kiri kyennyini byonna obisse gwe wakoppa kimu kuyimba Barema wabakoppako kuyimba enneeyisa yaabwe tewagikoppa kale wajja okugamba okayirwa kamulali gw'otalidde atali artist bino tojja bitegeera oba atakolerangako mu art bino tojja bitegeera ate eyo creation ngimanyi okuva ku ntandikwa Chuzeni Becky banno wabakoppako kimu kuyimba bannanga oyimba n'oyanamya kusaba bambi toshuka oyimba n'oyanamya era nze eddoboozi lyo linkomezaawo abankyawa n'abaafa obuyimba bwo mbowereza bangi abankyawa ne weesanga mbafunye kakati Chuzeni Becky togenda kubeera ddagala gye tuli nga gwe toli ddagala gy'oli okuyimba kuwereekerezeeko obwa star kuwereekerezeeko okubeera ow'enjawulo banno abakoppako kimu kuyimba buyimbi sinakindi okubasinga osobola okubasinga naye olina ebikusika ensonga lwaki omwana Kalo Nantongo yazze n'akola omukolo nga tannakola byokoze naye n'akusinga abantu ab'ensonga ku mukolo gwe ate nga kukyala okukwanjula kyereza birthday y'omwana wange yasinze embagayo oba yasinze yabaddemu emmere okusinga olumbe lwa kitaawo ngezezza buki bugeza so Chuzeni olina omukisa abandi gwe batalina gw'olina abantu abasobola okukutuukako ne b'osobola okutuukirira tuukirira abantu abakulu maama Joanita Kawalya kubanga nja kukutuma ewa Misa Kisemakula waaludde ate oli mukyala oyinza okuba ebizibu byo bya kikyala genda ewa maama Joanita Kawalya genda ewa maama Babi Kyagulanyi tajja kusibira bweru akwagala nnyo maama Babi Kyagulanyi genda ogambe maama Babi Kyagulanyi kubikusumbuwa ng'omukyala genda ogambe Irene Namatovu Lutaaya mukyala kojja genda ogambe maama Ndagire Mariam tuukirira abantu abakulu tewali office ng'otutteyo nsonga zo zaakumenyeka mutima ne bwana abandi nga yagituddemu ajja kuwuliriza sisinkana ku bantu abakulu
bw'oba owulira olina ky'oyitamu kubanga naffe tuyinza okuba eno tukunenya nga tetumanyi biri mu nju yo manyi nabagamba tebakuula linnyo nga tebasoose kukebera ndwadde zikuluma ndala oba nga tebasoose kupima ntunnosizo era y'ensonga lwaki ŋŋamba omuntu avuma munne sooka otegeere gy'omanyi kyayitamu oyinza okukuula omuntu erinnyo nga tolwedde mulwadde n'omutta kuba erinnyo likwata ku buki ku bwongo kakati ne Chosen sijja muvuma sijja munenya nnyo kuba simanyi byayitamu naye ate byayitamu tebiyinza kubulwa ddagala tebiyinza kubulwa ddagala kakati yo okujjanga buli lwawulira amaziga mu mutima gwe n'akwata essimu n'atula mu sawundi ze kijegga ezitali z'abasita mbu yeemalako jakirizi yeemalako ssungu tewali gw'ogenda kugamba bizibu bya ku understanding nga maama Babi Kyagulanyi mukyala munno ate nga wansonga mu ggwanga gendayo onnyonnyole by'oyitamu ajja kuwa amagezi bwe biba bya bufumbo biba bya mukwana ajja bikugamba bwe guba omukwano gw'emabega gukyakuluma era nga byokola byonna obikola kukakasa ajja kugamba gwafiirwa baana bange ab'obuwala tolemwanga okulya olw'omwami kubanga oyinza okutuula awo ng'omuntu omwagala nnyo akulekawo noga kirabika kana akawala ake kamuyinudde obwongo kamuleke ajja kutereera ajja kudda bwe bakyankalana ne weeteekateeka noga nzirayo mu bufumbo alabika agya kimanzi n'akima mulala gweoli awo okoze ki gweoli awo olinze ne bwakyankalana neyabaawula era yafuna mulala gweoli awo olinze bifiiriza ggwe move on peji gikuulemu nono gw'olina omuwa ekitiibwa omanyi kyannaku nnyo okubeera mu kifuba kya munno naye ng'akunyumiza mboozi z'ekisiwe omwana oyo nankola kino mube mukyayagalana atisaasirako ne ku mwami gw'olina ewaki gw'olina ewaka otherwise tewali kizibu ky'olina kitalina ddagala senga onookitwala mu matu g'abantu amatuufu ffe booleetera tuli basunzi nkulaba weemoola wenna oyambala ebigoye by'abaddiikuula waliwo lwe weeyiira amata ne gakkulukuta olw'okuba sawundi gye wali otuddemu yali y'abazolo nze nkupangisa enkyayita mbaleese waabwe oba bwe mba mulabi wa kivulu era nkusasulira enzije nkulabi gwe gwe nnalabye anaanuuka amata gwe nnalabye yeeyiridde yogate akatale okatta gwe wennyini okateekako ebiwunya ate nga katunda byennyanja katunda byakulya musiki wakulya musiki tulya mulya emmere ya mwoyo okusinziira ku bye tubeera tuyitamu nze kambabuulire buli lwennyigirizibwa nnoŋŋo noonya lujja mu kyempitamu bwe kuba mukwano nga guntembye era noonya nnoŋŋo era yensanyusa mukwekubagiza nnoŋŋo mu ssanyu era stiiru nnoŋŋo kakati gwe omuliisa waffe omulungi kyefu omulungi bw'atyo otulalukako oli mu kutwonoonekako Chosen mukwano mmanyi oyinza okuba olina by'oyitamu naye ate byongera kwonoona ggwe ky'oyitamu saagala kireete kizibu kirala yensonga lwaki bw'ofuna ebbwa bakugamba iwakoma nka spirit ate lireme kuleeta tetenansi nti akazibu akatonto kakkirizanga eva okuleeta oguzibu ogunene Chosen akazibu akatono ak'omukwano ng'ate bya bulijjo gye tuli weewaawo si kitono omanyi omukwano muzibu omukwano oba n'ekirwadde ky'omunda naye nga tosobola kukiraga bantu bakusaasire era kizibu ga boosi nti ndi ati broken leero sigenda kukola n'akutegeera kyokka eyeesaza akambi yasobola omukola ki okumutegeera si kitono naye ate tekiyinza kubeera kyakusuula mukwano nga gwe gwasuula omuyimbi emunyenye bwetyo oli ku self distraction weesanyawo wekka kati weesanyawo wekka bamaama Joanita weebali anti ndagire Mariam waali Kabuyo Morin mukyala Lutaaya genda obagambe genda obannyonnyole toyina kizibu ky'olina kye batalinaako solution oba maama Babi Kyagulanyi tusukuka tutambule Chosen it's not too late
Chosen situka tutambule safari ndefu tembea Chifibi ekyo kyegambye mukyala Nzola kiconsidering ennyo kyebaagala okujjako kyekyo kyobasinga kyentegeeza va mu ntalo zaabwe